Bobi Wine alumiriza Brigadier Sunday okuba nti yakubye abamu ku bamemba ba NUP okuli Nobianli, Eddie Mutwe n'abantu abalala 40 abakwatiddwa ne batwalibwa e Masaka basibiddwa era nga kitegeeza okuba nti obulyawo Nobianli yakubiddwa mizibu tasobola na kutambula. Yakubiddwa nnyo tasobola na tambula kugata ne Eddie Mutwe n'abakuumi abalala babadde bagezaako okuba nti bakuma Bobi Wine. Kitegeeza okuba nti bangi abakwatibwa era nga twawuliddeko nti obaolyawo bano bakubiddwa emiggo mizibu ddala ne batandika okudinawunsinga oba okwanawunsinga nga bavudde mu kibiina kya NUP olwa Tocha. Tukaniriza nate era ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boya Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, tukwagala nnyo, webale kuba nti otwagala era webale kuba nti otwesiga. Getufuna twongedde okukakasa nti omukulu kuva mu Northern Uganda ate ng'ono muyimbi munnauganda abadde nnyo mu kinnakinku mu kuba nti abuildinga Bobi Wine mu mbeera z'obuntu n'ez'ebyobufuzi mpola y'omu ku baavaayo ne bamugamba agende yeesimbewo ku Kyadondo East constituency eyo nga basobola okuba nti bamega musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Katinti era nga munnamateeka. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti awa ekirowoozo Kyagulanyi okuba nti yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga era ono omusaale nnyo mu family ya Bobi Wine. Batwala omusajja ono omuyisiraamu Ali omunubi yes nga messenja waabwe akyusizza obulamu bungi. Ali wetwogerera mukwate ngera ali mu mikono gya poliisi. However much waliwo reports ez'aba-NUP, reports za Bobi Wine zigamba nti omukulu ono bamugjeeyo mu bantu bebakwatidde okutwala ku poliisi e Masaka ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe, Nobianli nabo ekityo ne batwalibwa mu barracks ye Masaka era ng'agamba nti omusajja eyamukutte brigadier w'amagye bamuyita musajja mukulu amanyikiddwa nga Sunday Dawes era ng'agamba nti yakakanye ku Nobianli namukuba migo mizibu namukuba emigoba nti era nga Nobianli wetwogerera tasobola kuba nno nti atambula era kitegeeza okuba nti ebitundu bye ebyomubiri ebisinga byakosebwa. Wano nno bannamateeka ba Bobi Wine bagenze maaso n'okuba nti benyigira mu kuba nti obaolyawo banunula abantu baabwe okuli bannabyabufuzi ab'enjawulo abakatiddwa okuli Security Guards y'omubanda wa Kabaka okuli ne ba comrade ba Bobi Wine Nobianli ne Eddie Mutwe. Nobianli ono ye muvubuka obaolyawo ali so easy bw'omulaba nno gayo yaseka era omulaba nti embeera ze abeera so cool naye ng'ate decisions ze zakola zibeera hard nti yensonga lwaki tulaba nti yateeka mu Bobi Wine ekibuli paka wano we bali naye ng'ate ekibuli takiteekamu mutima mubi akiteekawo lwakuba nti alina engeri gy'ayagala okuba nti atwala kyaliwe n'okuba nti obulyawo balina kye bafuuka mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda mu kalulu tubulayo weeks nga 2 tube nti twolekera akalulu ebigenda mu maaso wano ne wali obaolyawo tebisanyusa. Abamu bagamba nti obaolyawo Bobi Wine bongeddemu supu mu reporting nti bagamba nti ne kwaluwa nti Bobi Wine bava ne bareportinga nga bwe yakubwa ensigo ez'omu mugongo nti n'omutima gwafunako damage nti n'ensigo za wansi bazinyiga ng'era twawulirako nti Bobi Wine tasobola kuddamu kuba nti azaala. Bino nno obaolyawo abaripotinga bikyamu era nga abamu kuba NRM bavuddeyo ne bagamba nti bano aba-NUP bagezaako kuba nti basasamaza bannayuganda n'okuba nti obaolyawo bameta enziro basobole okuba nti bo bafunamu. Abalala bagamba nti kituufu bangi abakwatibwa abatannaba kuba nti baleetebwa mu courts of law ate nga yes ssemateeka Uganda agamba nti we bakukwata
balina okuba nti ennaku 48 bwe ziwera nga tebakututte mu maaso g'omulamuzi yenna oba mu kkooti, omuntu oyo oba alina okuba nti ateebwa kuba aba talina musango. Wano nno mu ggwanga lyattu Uganda bintu byanjawulo. Osobola n'osibwa emyaka 2 nga tolabyeko omulamuzi newe giba 10 mpola mpola. So nolwekyo abanupu bagamba nti abantu baabwe baagala kuba nti bateebwa, baagala kuba nti balaba ku bantu baabwe kubanga bagamba nti abantu baabwe tebalina musango. Omusango balina gwakugeza kuba nti bakozesa rights zaabwe okuba nti obaoliawo baparticipatinga mu gye bayita politics wa ggwanga lyattu Uganda, political affiliation and political freedoms. Bagamba nti ez'abantu amu zirinyibwa, like zirinyiriddwa mpola mpola. Now it is still family ya Nobianli of course evuddeyo ne bagamba nti omuntu waabwe talina musango, omuntu waabwe tebalina nsonga lwaki bamukwata, omuntu waabwe ebbanga lyabuzeewo, family tetambula bulungi. Mukyala wa Nobianli avudde n'agamba nti abaana tebalaba ku taata waabwe, abaana bewaliikirivu naye mwewaliikirivu kubanga taata w'abaana yabadde aleeta omugaati ewaka era nga taata w'abaana alina ebivunanyizibwa bungi bwabadde akola ewaka. Agamba nti obutalaba ku musajja we kimuluma nnyo, naye avudde n'agamba nti si kyekikulu as long as ali mu kulwanirira ddembe ly'Abannayuganda. Agambye ekijja kyonna tatidde kubanga ate obaoliawo omusajja ono yagenda okuba nti asimbula n'okukola byakola nga amaze omugamba nti whether we come back or not, manya bomanya nti yes kibaawo. Bobi Wine avudde n'agamba nti Ras yamugamba, avudde n'asaba Nobianli n'agamba nti kyonna ekigenda okuddira muganda wange kyemmanyi si kirungi, bakukuba bakutocharinga amaziga gafuluma, buli kimu tekigenda nga bwe kyali badde kitambula, naye ate ndi mugumu nnyo nti ojasobola okuba nti ostandinga ku lw'abantu abo abalala ba Nuupu Paulina baabwe emabega, gwagenda okuba nti obazzaamu amaanyi n'okubalaga nti yes buli kimu kisoboka. Bobi Wine asabye Nobianli n'amugamba nti alina okuba nti agoma asobole okuba nti abeereramu obaoliawo abantu abalala. Wetwogerera Nobianli mpola mpola musajja wattu agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo akwatibwa mpola mpola. Bingi ebyogeddwa nga bagamba nti Nobianli bakutte wa bwereere okubanga talina musango. Tujjukira nti obaoliawo waliwo unfair media coverage bw'otunulira bannabyabufuzi abeesimyewo especially ku political city ya presidential ya president, tugenda kwesanga nti abamu bali well covered, abalala tebabawa kamera bulungi. Ojja kwesanga nti Yoweri Kaguta Museveni ne Amuriat babawadde live coverage entuufu. Obaoliawo ne Katumba tafunye live coverage ne bakandidate abalala, n'omukyala Nanse tetumulabako, Kalembe Nanse tetumulabako wonna wantu wonna. Ekiri a little bit unfair because bonna abeesimbyewo betaaga live coverage. Then Bobi Wine ogezaako okuba nti obaoliawo agenda n'okuba nti atuusa enjiri ye n'okuba nti atuuka ku bantu kugaba information. Abadde akozesa emikutu egy'aba blog egyenjawulo kwogata ne personal accounts z'abantu ne personal pages z'abantu, era nga Bobi Wine abadde omu ku abo. Bobi Wine abadde musaale nnyo okuba nti areportinga, abadde afuuse munamawulire nga reporter wa Nuupu, era nga obaoliawo buli wawabeera Bobi Wine n'akavuyo omusajja ono abadde agenda live. Wano nno aba security bagamba nti kibeera threat ku ggwanga okuba nti obaoliawo omuntu akavaringa ebikwatibwa ebirina okulagirwa ne tebirina kulagirwa ku mpewo. Kati we neebuuliza nti oba ebimu tebirina kuba nti biragibwa, lwaki abo babikola. Naawe wetwogerera Nobianli atandise okuba nti akifunamu mpola mpola, naye ali mu kupokya nga Bobi Wine bwe yapokyebwa mu bitundu bya Arua. Bobi Wine avudde n'akuba emiranga n'agamba omuntu wange talina musango, era ng'atwalabyeko ng'agamba Babi nti amasimu gonna bagamugyeko ne bagaloginga out nga bagezaako okuba nti batangira accounts zaabwe okuba nti obaoliawo zitwalibwa mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mwagala Bannayuganda. Ne Uganda ngamba nti I choose peace, tulonde mu ddembe, oba owagirani
obululu tebutwawula fena tuli bannayuganda. Genda olonde akaluluko kuba akaluluko odde okakuume bulungi. Omala okakuuma, yes, then tulindire ebinadda. Bampita Ntambi Jimso.